Tungabye kulwa government ya Uganda bas enene engumu empya kapya bazita kapyata nga tugabidde health training institutions affe nga kabonero akongera okulaga obumalirivu bwa government okulaba nti abaana baffe batendekebwa bulungi okubeera abasawo abalungi okuba abajja okukulakulanya Uganda eno. Twagala nti bwabayo ekizibu bwabaawo balina okutambula baleme kutambula nga ate nga babonaabona yensonga kitwasawo okuba health training institutions zonna okuziwa entambula the buses abalala pickups lwali tugabye basi weekend tugaba ne pickups ninga ekigendererwa okulaba nti training y'abaana baffe ebasobozesa n'okugenda mu byalo mu bifo ebiwanvu watali kwekwasa nti balina motoka tebalina mafuta na gavumenti byetuwa banna ebyaffe ffenna tubirabire bulungi ng'ebyaffe tetubikozesa okutwala amanda tetukozesa buses ogenda okukola ebintu ebitali kwatagana na musomo baana gwe baliko. Amasomero gano gali amasomero 7 nga tutandise n'eryentunga mu College of Nurse and Midwifery eriri eri mu Western Uganda eddala liri Kabong eri Kabong College of Health and Nursing Ekalamoja egenda kufuna naye basi eddala liri Jinja School of Medical Laboratory and eryokuna it is School of Hygiene Mbale. Zino ziweereddwayo olw'ensonga nti abayizi bano babeera amasomero batambula ne bagenda mu bifo ebyenjawulo okuyiga bagenda mu byalo eyo ebyewala ebitali kumpi ne we basula bagenda amalwaliro ageewala agatali kumpi we basula bagenda mu activities ng'emizannyo nga okusoma beesomesa balina seminars ze bakola regularly. So tulina essubi zino emmotoka zigenda kwanguyaako entambula y'abaana ba students okuva gye bavudde n'abasomesa. I've received the bus and I've seen it's really written on Kabong College of Nursing and Midwifery and it is really ours. We are so delighted, and before the coming of this bus things were not good. We were suffering because our catchment areas where we take the students are far apart. Karenga is 72 kilometers from Kabong town. Moroto is 100 kilometers from Kabong. Kotido is also 72. Bim is also another distance, about 72 kilometers. So this bus is going to help us transport the students. The principal abadde atayina motoka esobola kuntambuza ntono era ebiseera ebisinga nenda ne ba principal bannange ku mikolo nebagamba ntwalaako naye neebaza nnyo. Emmotoka eno egenda tuyamba okufollowing abaana mu field, egenda tuyamba okututambuza n'okukola omulimu gw'eggwanga mu ddembe. Twebaza.